Bushira najjukwa emyaka 24 yabuze ng'olunaku olw'eggulo yabadde alina okwanjula muganzi we Faruku Mugalu maka g'abakadde b'ensangi Katereke mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti y'e Wakiso. Nnyina w'omuwala ono nga Aisha Nalukenga agamba nti muwala we yava awaka ku Lwokutaano ku ssaawa 3 ez'okumakya ng'agenze kukola ayina mu saaluuni ya mukwano gwe ategerekese Keria Shafra nga yeeyita Proud Muslim esangibwa ku Zainabu Azize Nakasero wabula baakanda kumulinda nga tadda. Yagenda okutuukayo mu obwo obudde ng'ate eriyo abalala be yasangayo nga talina okuwa banne kyansi bamalirize bano abazenga bakasitoma kati ye n'asembayo. Agamba nti okuva muwala wabwe yava awaka baali babuliziganya ng'annyonnyodde bye baali boogera naye okutuukira ddala ku ssaawa 12 ng'amubuuza watuuse nga ku ssaawa 3 yamukubira essimu n'amutegeeza nti bamumaliriza era nga baali bakkirira mu paaka empya afune takisi. Nga mmanyi obwo obudde balina okuba bamumaliriza yasimbudde essaawa 3 za kumakya. Kaakati aŋŋamba maama tebannaba kunkolako ne mugamba kijja kitya. Nangamba maama nasanzeewo abantu bangi ate bazze bangi ate ebyabwe yaŋŋamba bya braido nnyo. Ayongerako nti yalaba tatuuka n'akubira mukwano gwe Shafra eyali amukoze yina nga amubuuza munne gy'ali wabula yamutegeeza nti baali wawukanidde ku haamu ye n'agenda mu paaka empya oluvannyuma lw'okumugamba alinyire mu kisenyi n'agaana nga n'engoye z'omukolo yaziwa bodaboda yazireeta ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nga ina mubisi ddala nga atambulira na mu bigere tayagala akagatto kamusiimuuleko hena ng'akakutte mu ngalo. Ne bamugamba Bushira kaakati otambulira mu bigere tubadde tutambulira wamu tukubikirira abantu baleme kukulaba nti otambuza bigere kati ate tukwawukaneko. Abagamba njagenda mpola mpola mu kisenyi waliwo akavuyo kangi bajja kunninnya kangende mu paaka empya abantu olw'okuba wano ensangi baleetera 3-5 abantu eno beewalayo mu paaka empya balinyira mu kisenyi eya layisiko. Nabaganze kangende ne watali kavuyo nti ne beesiibulira wakati wa haamu ne paaka empya. Awakanyiza ebigambibwa nti muwala we yeekwese kubanga omukolo gwe abadde agwesunze nga yaguteekamu ne ssente nnyingi nga n'omusajja gw'abadde aleetayo yamwerabira kubanga baali basoma bonna ku ssomero lya Ndejje Islamic Institute okuva ddala mu siniya ey'okuna. Mulenzi we ye yamwefunira era n'amuŋŋamba ate nga baali baava mabega ng'akyasoma. Ateebereza nti yandiba nga yawambiddwa muganzi we bwe yali aleese okukyala wabula n'amugoba olw'okujja n'abalaasi ng'ayogeddere ku musajja abadde amukubira amasimu ag'okumukomo nga yeefudde omusirikale ayagala okumuyamba ng'ono poliisi y'ensangi ekedde kumugomba mu bwala agiyambeko mu kunoonyereza. Bushira ayinza okuba yawambiddwa. Bushira teyadduse nti yadduse kino ekiriwo nti mikolo gye tewali yamukase mikolo gye. Asabye ebitongole ebikuuma ddembe bamuyambeko basobole okuzuula muwala we naye baleme kumusaba ssente kubanga taziina. Saba okuyambibwa bankwatireko kubanga abamu bajja kunkubira nga baagala okunnyamba naye nga beetaagisa baagala ssente sizirinaawo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.